Abakulembeze mu ggombolola ya Myuka Wakiso omusangi w'ekkanisa eya Good News esangibwa e Bulenga ku ssekitebe kya KSTV wamu n'ekitongole ekirwanirira wamu n'okuliisa bannayuganda ekya Feed the Hungry East Africa basiimye omutandisi w'ebitongole bino Omusumba Solomon Mwesige olw'amaanyi g'atadde mu kulabirira abantu wamu n'okukyusa embeera zaabwe naddala ab'omu ggombolola eno. Leero Omusumba Solomon Mwesige akyaddeko ku kitebe ky'eggombolola eno nga yaniriziddwa ssentebe Felix Ssemujju wamu n'akulira abakozi mu ggombolola eno Rachel Musaasizi kw'ossa abakulembeze abalala ng'ekitutte Omusumba Solomon Mwesige kwe kutema empenda ku buti ekkanisa bw'eyinza okukolera wamu n'abakulembeze okukyusa embeera z'abantu. Katonda opportunity privilege gy'akuwadde esinga be bantu. Kati mu bantu abo funa the key players. Mukole tiimu mugatte ebirowoozo n'ensimbi ziri mu bantu. Omusumba Mwesige ayanjulidde abakulembeze bano ebimu ku ebyo obuweereza obw'ekkanisa eya Good News kw'ossa Feed the Hungry East Africa bye bukoledde ekitundu kino kw'ossa n'ebirala okuli Karamoja, Lwamwanja wamu n'ebirala. Wabula asinzidde eno n'ennyamira olwa gavumenti obutavaayo kusiima basumba ky'agamba nti kikyamu kuba bakola omulimu gw'amaanyi mu kukulaakulanya eggwanga lino n'okulikiikirira mu mawanga ag'ebweru. Mu Amerika abavudde, South Africa abavudde, Ghana abavudde, Nigeria wentuukira mwezi ogw'omwenda ng'abantu bakyajja e Uganda. Kati gavumenti ejja kutuulega kyaki temwena mugaso mwe musirike ba investor ndowooza National Tourism Board mujje tutuule. Tourism Board ebigenda bajja oluli. Do they advertise? Ayanjudde enteekateeka y'ekkanisa eya Good News omuli okusaba okutegekeddwa okugenda okwetabwamu abakulembeze mu Wakiso nga kuno kwakubaawo ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi guno kw'ossa n'olukuŋŋaana gagadde olugenda okwetabwamu abakulembeze n'abasumba okuva mu mawanga g'ebweru. Ennaku z'omwezi 26 omwezi guno paka ennaku z'omwezi 29 nina conference gyengenda okukola wano e Bulenga naye ng'egenda kuleeta abakulembeze okuva mu nsi yonna abasukka 50. Erese ba businessmen, abagagga, ba presidential advisor waliwo presidential advisor we Zimbabwe ate nagagga ina petrol stations mu nsinga 8 agenda kubanga asomesa ku by'obukulembeze. Ssentebe Ssemujju Felix asiimye Omusumba Mwesige olw'enkulaakulana gy'atuusizza ku ggombolola eno wamu n'abantu ssekinnoomu omuli n'okubawa ebyokulya wamu n'ebirala nga bw'abirambulula. Baza nnyo mu budde wa COVID era yalaga omutima ogw'omusumba obulungi yasobola okuwa abantu baffe emmere okusoma Myuka yonna oteera zatamuza emmere. Ono asuubizza nti ng'eggombolola bakugenda mu maaso n'okukolaganira wamu n'obuweereza obw'ekkanisa eya Good News wamu n'ekitongole ekya Feed the Hungry East Africa. Ensonga eyo nkulu nnyo singa bannaffe abali mu busumba bamanya nti endiga ze basumba naffe ze ndiga ze tukulembera kiyinza okutwanguyiza emirimu. Ne Rachel Musaasizi akulira abakozi mu ggombolola eno alambuludde ku nteekateeka eggombolola z'erina omuli okumaliriza ekitebe ky'eggombolola era n'amusiima olw'okusasulanga obulungi emisolo n'okuwa bannawakiso emirimu n'ebyokulya. Ne bakkansala ab'enjawulo basiimye Omusumba Mwesige era nga nabo balina bye balambuludde ku ebyo by'akoze. Ne mu bukulembeze bwange nabiyigira ku Pastor Solomon Nyoyo. Kwebaza mu biseera bya COVID watubeererawo nnyo n'abantu baffe era nali ku ttiimu eyali egaba emmere kaloole mugamu gitwale egiri mugitwale egiri. Atusomesezza nnyo enkulaakulana n'olwekyo tulina okukwataganira awamu ne bapasita era nkubiriza abakulembeze bannange bonna ku mitendera egy'enjawulo bakansala ba disitulikiti ab'amagombolola ba town council aba municipality kolagane nnyo ne bannaddiini balina ebintu bingi bye batuyigiriza. Oluvannyuma Omusumba Mwesige ne babadde nabo balambuziddwa ekitebe ky'eggombolola era n'agisabira enkulaakulana. Release, increase and success and breakthrough. Kizza Peter yakusakidde eggulu erino ku lwa KSTV agaaleero.